Eggye Ezibizi erimanyiddwa nga Reserve Force mu Greater Masaka liweereddwa Omuduumizi Omupya wabula n'alabulirawo nti anaasangibwa ng'amenya amateeka ka kumujjuntuka n'abasaba n'okukomya okunywa omwenge ne batuuka n'okugangayira ne bagwa ku makubo. Mulimu abaakyuka ne baba nga balina amagulu abiri, gwe bw'oba ng'olina amagulu abiri muno ddukamu nga bukyali. Nze bwe naafuna erinnya lyo n'akakiiko kaffe tujja kuvunaana kubanga etteeka erya UPDF likola ki? Likwata n'omukono gwaki? Bw'oba olowooza nti olina amagulu abiri, omumwa bw'oba olina ebigambo bingi sibaki? Okwogera bino abadde mu nkambi y'e Kasijjagirwa mu kukyusa abadde aduumira Reserve Force mu Greater Masaka Kano Jafali Kasiriivu ng'amaze ku buduumizi emyaka 14 nga kati woofiisi agikwasizza Kano Po Ssamba. Kano Ssamba Po atubuulidde byagenda okutandikirako. Okusookera ddala be basirikale okubeera n'empisa ekintu ekikulu okudda mu bantu n'abantu okuddamu okuba ekitiibwa kya UPDF ekya gavumenti okutwaliza awamu okubeera n'empisa kubanga omusirikale ekyo ekyokulabira ku ky'eggwanga. Ekyokubiri enneeyisa okubeera enneeyisa ennungi. Olukiiko olukadde lusomye alipoota erage ebiri mu woofiisi. Babasirikale be bazizanya badde mukama waabwe olw'okubakulembera ebbanga ery'emyaka 14 era ne baaniriza omuggya. Nze ne bakomanda bange twebaza nnyo efunadde Kano Kasiriivu okuba bamuleeta wano engeri gyawumbyewumbye eggye lino n'atutendeka mu ngeri yonna n'atuyamba mu byonna n'atuyigiriza ebibadde tutamanyi era obukulembeze bwe mu Greater Masaka tubwesimbiramu nnyo. Tumwebaza nnyo yeebale nnyo okubeera omusajja omuzadde ate omulwanyi ate omusomesa. Mpozi awo ne twebaza ne Kano Ssamba gwe batuwadde kubanga abadde mu operation were secretion era ng'atuwanirira ng'atuyamba ng'atunoonya. Omwogezi w'Eggye Ezibizi mu Uganda Flavia Teri Mulungi agamba nti okukyusa omuduumizi bakikoze kuba nti bali mu kwetereeza. Tugezaako okureorganizinga oba okwetereeza kye bayita okwetereeza. Greater Masaka mubadde mubalaba abasirikale aba Reserve Force era n'emirimu gye badde bakola mubadde mugiraba. Baliwo emirimu gyabwe emikulu ku boostinga security n'okuyamba ku security. General Deus Sunday omuduumizi w'enkambi y'e Kasijjagirwa abadde omukubiriza olukiiko no yeebazizza Kano Kasiriivu okukola obulungi era n'asaba n'amuddidde mu bigere akole bw'atyo. Oyinza okunyooma omuntu gw'otanalaba manyi Abaganda agenda bagamba nti no omwana atatera okutambula atera nnyo okutendanyenda nti yakola kyasinga. So now this is the time that you people you brush off for some time, not completely. You can continue to connect with the Kano Kasiriivu because so many things will happen. Even Ssamba would still need Kasiriivu. Byamukisa Ronald, Crossroad TV, Omunyo.